ate abasajja bajja kiro akuyita kiro andi bajja kiro abasajja abasinga bajja kiro so ate omusana tubaswaza abantu abaliko obulemu ate tewali musajja mutuufu abaliko obulemu n'abatalina bulemu bonna abasajja kyekimu omukisa guno gumpereddwa nze Nanyonga Victoria mbeera wa Lukuba Mujinja wane Uganda ndi musomesa naye ndi mudeefu musomesa abaana abaliko obulemu ate ntwala ekibiina eky'abantu abaliko obulemu abatawulira ekya gender based violence GBV ebyamaka mu masomero n'ebintu ebirala nga nze Victoria GBV yankosa nnyo kuba ndina abaana 4 mu basajja 2 buli musajja ndimu abaana 2 naye abaana bona balenzi bona abaana balenzi naye omusajja tampa ku biyambi mu maka abaana tubonaabona sente nga eza school fees ez'eddwaliro tewali kyanyamba mu maka abo omusajja waba akwagala ng'ali mu kukwana akusuubiza bingi nja kulabirira nnyo naye olufuna olubuto gwe pa omusajja n'akyusa empisa ze so nga nze atawulira abasajja afuto okunzaalamu abaana ne bandekawo naye nebaza abantu b'omujinja district ekitongole ky'abantu abaliko obulemu n'ekitongole ky'abakyala byenyigiddemu nnyo mu bantu abo abalina obulemu mu bitongole byabwe bampa obuyambi the advising kati no twatandika business eya tailoring kati ntunga kyalaani so kati nze na experience ya man and I usually share with it n'eri abantu abalala ne mu community kituufu obusosoze gye buli abasajja bajja gy'oli n'akukwana bulungi n'akusuubiza buli kalungi nkwagala naye mu nkomerero olumala okufuisa olubuto bwe pa n'akyusa n'adduka n'akuleka waka ng'obonaabona ate tewali musajja mutuufu abaliko obulemu n'abatalina bulemu bonna abasajja kyekimu mu kiseera kyekimu ekyo waliwo abawala abadeefu bangi naye beekweka agamba nkwagala naye olukizuula nga akuzaddemu omwana ng'omusajja adduka ate abasajja bajja kiro akuyita kiro andi bajja kiro abasajja abasinga bajja kiro so ate omusana tubaswaza abantu abaliko obulemu ne ku masomero abasomesa befuula abagala abaana oli mulungi naye olumala bwepa abawala tamufumbirwa amukwana naye oluvannyuma kudda mu kulwana obufumbo nga bufa so ebintu bingi obuvunaanyizibwa obusinga abasajja babulekera b'amaaso what is yours before starting produce nalina ekirowoozo nti nja kufuna omusajja gwe because you had expectations but when you married ebyo ne violence nebaawo you problem you got what kyankosa kitya stress yali y'amaanyi obuvunaanyizibwa obubadde bw'amaanyi school fees w'abaana ate jjukira ebya gavumenti nabyo si byangu ndi musomesa naye si musomesa wa gavumenti ndi wa NGO so nkola nabitongole by'abantu abaliko obulemu mu kutunga ekyalaani obwavu awo okusula ali gatya nawo okusula sirina ettaka sirina ne mu maka gaffe balowooza
tetulina bwananyini ku byala waka ng'ettaka tisirina.